tetutunulira generate mwene buli muntu okuva ewakaawe gwe sema kataata senga bakubira mukyala w'essimu nti okutuse alimba na kuwala n'abaana omwana yogedde ebigambo nagaba naye our last hours when you were with our father taata requested for 2 things ekisooka yatu requesting nga tumusabire nnyo tyo godi amusonyiwe ekirala abantu mu musonyiwe njagala weebuzi lwaki omwana yabadde ayogera statement eyo edimasto inesyo basomesa banno bayisootya edimasto abasomesa bayisootya akulira abasawo emisala gy'abasawo gijja gino emisala gy'abasawo gyolaba gavumenti si yegikwata gavumenti egirerinzinga waliwo kabejja agikwata n'ayozesaamu basajja bato ne balaajana nga yayozesaamu kubanga omwezi gumu omusajja abasawo akulira abasawo emisala gya buwumbi 3 ayozesa mwezi gumu ng'akubye obukadde 600 lwaki obonyabonya abantu gwe omusawo w'emulaga abakulira oweegundi position gy'olimu bw'onoofa abasawo banaalumwa oba banaasanyuka banaasala embuzi abantu abali ku migration abantu bajjanga ebintu ebitegeerekeka abali entebe banneemutereezi ebintu bitegeere n'olwokuba oyina akasente koononya yagala kugula kataka nogamba niya kuyise mu Amerika dawali eri nogira boti sajja tunapapala nadde eno nagira bwati nagira akoze ati muzibu tekoyina mu $3 bannange onofa gwali ku migration abantu banaana kuwala fenna tulina kwekuba mu ttooki abantu bangi mwina we musula olw'okuba oyina emmotoka abantu olina kye beegulako bw'otuuka booti ng'ovuddeyo ng'oyambuse endabirwa mutobuuza olugira bwati ndabirwamu ali mu tinted ate embegu yako ye nenkulayira nekibooko wano ku dashboard afuluma boti talina gwe yeeguya abazaazisa in each and every institution buli omu yeetereeze ate abantu b'omu diaspora muline you discourage people abantu mu diaspora you discourage people muleke abantu bajje bagezese emikisa gyabwe ensi si yammwe nawe wapanga pa jukira nawe engeri gye wagenda e Bulaaya neka olw'okuba ofunye obutuuze oyogera bubi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange mbalamusiza mwena wonna wawangala okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebale ddala yenze Sakozi Farouk kakati wano tuba tuzze n'ebigambo ebiryowa omwoyo tuba tukuba tooki tulabe ekigenda mu maaso ndine Sheikh Kasim soka wayanjule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Kasimu Ramadhani Sempagala Sewanyana. Okay. Alhamdulillah ndi bulungi. All right. Kakati Sheikh, sagala kuluisa nkulaba n'entuumu y'ebitabo. Leero oba muzeeyi abibalage. Leero azze n'ebitabo bino tugenda kunnyonnyola ensonga ezindeese ebintu ebibaddewo ku social media. Omuntu bw'afa neighbor wange mbadde simwagala. Oba tubadde tetukolagana naafa embeera ebeera etya kati njagala tukubenga tukubisa facts bwino saagala bya kabalaza kuyita ku gundi ekitabo kigamba weekiti neighbor wo wafa nga tomwagala temulina nkolagana oba maamawo oba biki oba ani eddiini egamba etya nina kubeera ntya eddiini facts kati kyetwagala kyekikuleeseza oba ebitabo woli wendi tandika. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Abeebitiibwa mbalamira mu mbeera yonna buli woosanyuka manya nti nno olina kusanyukira mu saakoozi za ddiini tobeera over excited outside buli woosanyuka amateeka g'eddiini ate galina okusigala nga kufuga
Mumbeera kyo bambeera ki? Mumbeera kyo bambeera ki? Sirina we nga nako nga ndi ku beach nembitawoko. Nedda. Era kyova olaba osanyukira mu busiraamu. Otyo. Kubanga lwaki? Bw'onoosanyuka n'ogenda beyond n'obuuka ensalosalo z'eddiini. Bano bugenda kere nkyanga Allah akujje mbobadde nabo ng'akubuuza kannaakataano ensanyuka ate wagijjawa. Ekyo kimu. Ekyokubiri, omuntu buli w'onyiiga olina okufuba okulaba ng'obusungu bwo tebusukka nsalosalo za ddiini. Enkizo eddiini gy'eyina olaba buno obusiraamu tebulina nsonga yonna gye butaayogerako. Buli kantu konna n'okusala enjala mu busiraamu n'okulya eryenvu mu busiraamu buli kantu konna kankoye ekyokulabirako abantu kye batagira. Olaba senga omusajja ava mu kyalo ayina omuntu gw'ajja okulaba mu kibuga agenda kulaba muganda agenda kumala ennaku ssatu n'agamba kantwale enkoko zange empanga nga 10 era ng'alaba okuzitunda omutwalo ayitawo zibadde zeeriisa zokka n'atuuka n'agamba yengende wakangende mu katale ke kaleerwe aba ali omusajja n'ajja mugamba nkoko zazze emmeka nti gumu teka naawe tuula wali abantu ne bajja ne bagula nga basiimu musajja n'atunda emitwalo ejeegi ono omulala ono omulala kati buloka bamuyita simusaara mu ddiini agitunze emeka n'akwata 10 n'agiwoolya oli musiimu ono kyakola buloka tekikkirizibwa mu ddiini. Kyakola ono tekikkirizibwa mu ddiini. Nina enkoko yange. Enkoko zo ngenda zitunda. Ozitunda gumugumu. Nze nga nzitunda gumugumu. Buloka najja. N'agamba tochikola. Nina abaguzi. Naziyimba enena. Nampe zange 10 ze nabadde enkoko zange ku mutwalo. Yena buli nkoko najawula 3 tekikkirizibwa. Buza kyekikkirizibwa. Ono omusajja Allah Nabi Salama yagamba leka abantu Allah abagabirire nga ayisiza ku balala. Omusajja avudde mu kyalo yayitawo lwaki toleka buli munaali enkoko ku mutwalo. Kati olaba ono waafuuse ensonga eseeza abantu. Kubanga omuntu buli muntu yandiridde enkoko ku mutwalo nga takaluubiriddwa. Ne kakati ono yeekiikawo awamu n'ekyo teyalunda kati ono aleese ensonga ekaluubiriza abalala. Oba kitegedde kye ŋŋamba? Kati ono ate obusiraamu buno butunuulira nnyo okuyingiza essanyu mu mitima gy'abantu bonna. Kitwale bwe nsuubudde sukaali ne muleeta ku layisi ku 3 ebyo oyitawo nze ne mukuba sitoowa ne ntuuka eno ne mbala ne ntegeera nti Kasimu alina sukaali ne ngenda ne mumuggyako ne mutunda akanaana. N'omutunda akanaana si kumumuggyako ky'oba okola sukaali ono mugule abeere wuwo omutunde z'oyagala. Si bwa buloka. Ebyo tebiriiyo. Nze mmanyi abamwetaaga. Ekyokulabirako ekyangu kiikino omusajja avudde gy'avudde ajja alina kyanoonya. Oyagala ki? Nina essimu gye njagala naye simu ki? Tagimanyi nagimanyi namugamba nti neeriku n'agimulaga n'omulaga namugamba beeraawo tuulaawo ngende mugundi njireete. N'agenda wali n'agamba omusajja essimu ya sente meka nannyini essimu kyeyo essimu ya mitwalo 5 namugamba kale gimpe najja namugamba si yeeno bannange muzijja yeeno yenyi banne mwe muzikwega. Era omusajja ono n'okujagala ennyo n'agiteeka ne mu nsawo. Namugamba kati sente meka namugamba simu ezo engeri gye zaabula ya bukadde obwo. Era agiggyeyo ku meka 5. Tegezo ba bloka tebukkiriza. Wulira namugamba onaga nakanga musedde ngo salako nagamba kale wallahi nva kusaala nva ku dhuhuri sigenda kulimba kankugiremu emitwalo 5 mpaka dekamu n'ekitundu. Omusajja ono akwata kadde kamu n'ekitundu n'akawoono bwe bamuwa kadde kamu n'ekitundu najjako akadde n'akateeka mu nsawo n'atwala 5. Akadde kano katadde mu nsawo talina njawo na muntu ateezeba nedda wadde talina kyamugize oba nenaamuwayo kamuwadde kana akadde katadde mu nsawo talina njawo na muntu amenya ennyumba.
obusiramu bugamba tekikkirizibwa. Mbuuza ayina kukola ki kino okukolebwa bw'afuna omusajja ono bw'amujjako akadde akamu n'ekitundu nga kaaguze konna ayina okukatwala ewa nnyini bintu. Namugamba munnaayo badde ogambye atano omusajja mwogereze anti nkugamba bya ddiini anti nze siri munnabyabufuzi Faruuku nze njogera ebintu alla byagenda okumbuuza nze ndi muwalimu kirabera kitya n'ogamba munnaayo nno waŋŋambye atano naye omusajja mwogereze naleeta akamu ekitundu era kaakamu kati oli yalaba n'agamba weebali n'akuwaayo omutwalo. Bino birine mu mataka kati anti nkugamba kati buuza omuntu ayina kukola atya. Kyova olaba babbulooka bayola ssente nnyingi naye ssente zaabwe teziri mu mukisa. Gwe jjo kyegendereze ssente teziri mu mukisa. Bwe bazikwanamu abakazi bwe bakola kyokka kana bamusse bubi. Musajja badde afuna ssente mbi kubanga teziri mu mukisa. Abbanzibe kati ayina kukola ki? Gendewo omusajja oli nnyini bintu. Gwe tulaba mbuno buli azaamanya otwala otya akakadde nga tewasuubula nga n'omusajja nnyini simu atutte emitolo 50. Anti nze mmanyiyo gye biri. Nedda ono nnyini simu kubanga yali mu dduuka yasasula edduuka. Gwe omusajja atalina na dduuka. Gwe omusajja atalina na dduuka aleese obuleese omutwe atula kabalaza. Teekamu obwongo omusajja asuubula atula mu dduuka. Kati olina kukola ki? Kiriwa kino okolebwa. Ekituufu kino genda omusajja omubuuza essimu ssente mmeka nti 5 gakwata ogamuwe. Ogenda otunde essimu ne bwe gitunobulekadde 10 kubanga kati ebayiyo. Kati olwo agamba nyinza okusanga omusajja yeekubye. Ky'olina okukola ono anoonya essimu gwe muteeke katebe. Gw'oyingire plaza osasule ezizo. Ng'oli kati oyinza obutaba shuwa omusajja oyinza otuusa n'agigamba anti ebeefuuse yiyo. Linda omulala anti ebeefuuse yiyo waguze eyo risiki ate risiki ebeefuuse yiyo nedda. Kati ekirala kiiki nekkube eddaali lino erikkirizibwa ligo ogigamba 5 ŋŋenda kubanga jjukira ganaata sente zibakuwa otundira mu kutunda kwa munno tewaguze. Tolina kyokoze just kutegeera waweeri. Mugamba owaaye mukama wange boss bwe nfuna mpaaka kadde ezisigala zange nannyini bintu agambe nti tewali buzibu zikasitondera 5 gange kitegeeza bakutadde. Bw'otakikola ekyo oli muharamu obbye nannyini bintu kasota mugamba nti oba poloti eyo nannyini poloti akwasiza poloti ate babulooka no balina obuzibu. Akuba enjawulo kwoli gwaleese n'akomawo ne ku muguzi tulira obulyaza amaanyi obwo. That's too much obulyaza amaanya waliwo gwaleeta agenda okugula okitegeera alina okutta batta babulooka n'agamba ngenda kukuleetera omusajja omuguzi ettako lyagala obukadde 10. Si bwe kiri omusajja mugambye obukadde 4 percentage watugambye twala 10% bwe bukadde 10. Kati omusajja najja n'asula obukadde 4 bw'asula obukadde 4 ne bagenda boosi bakomyewo kati tunakola kirala sookoze wano obukadde 3 amaze obbubawa tuwe percentage yaffe kati layilayilallah ddala eyo buntu obwo batuta obukadde 3 ku ttaka eritali lyabwe tozanyira mu ssente. Guno omuzanyo guliko abantu bootalaba bwe batebe boogera guno omuzanyo guliko abantu bootalaba tetuli babiri buliyo bootalaba gwe muzeeyi najja essimu tetuli babiri jeno wetuli tukyali kati kyova olaba tebayina gwe njagala wetunule babulooka bonna bakola ebintu ebifaana. Kyova olaba abantu bateekeddwa okujja baseeka babasomesa obwa bulooka obutuufu. Abantu bakola ebintu mu bukyamu bajje mu busiraamu temuli kitaliimu kusuubula kugula kukola ki ebyo omuntu byagenda mu kyalo n'asanga emiyembe gyakamulisa naga buli muti nguguza emitwalo 7 tebiriiyo.
n'agula eyiika nambe ya lumonde akyali mu ttaka ebyo si bituufu. aguze muwogo nze mugulira mu ttaka tekikkirizibwa. Kati ate waliwo ekirala ekikkirizibwa abantu kye balowooza munolooni nakyo kambajje mu fuse. Olaba omusajja okgenda ne bamugamba nagamba njagala pi ne bamugamba nti no woba ogitwalirawo obukadde obwo bw'oba otuwa kashi obukadde 5 naye oba osasula mu installments tukuwa omwaka ogwo buli lunaku leeta emitwalo egi kitegeeza ku nkomerero y'omwaka ogenda kusasula obukadde 7 n'emitwalo 2 ate yo kikkirizibwa. Kyokka abantu abasinga balowooza nti olwokuba bawulira looni balowooza liboyo siriba kyekyo bagiyita bayo bitaksiti okugulana okwa installments oku busiramu kukkirizibwa oku bitundutundu kikkirizibwa nti eddiini si magezi gaffe. Kati ate oyinza okuba oli myezi 8 ne bikulema oba omwaka kugenda okuggwako nga nekulema sente zikulemi nga mwakola endagaano n'agitwala n'agisika kati abata kubanga naawe obadde ogivuga ng'ofuna sente ate naye bw'anaagitula agenda gituna bukadde 5 kubanga ogikozesezza. Nkugambe tewali era kati abantu bangi balina eyo mortgage bikoze waliwo abantu b'Ulaya bambuuza ngule emmotoka mu installments bwentyo mudde eri abo ali mutubabuulire eriwa liba n'eriwa etali liba. Kati awo just njagadde kuyingirawo bwe tulikomawo wano twogera ku bayo ku busuubuzi tujja kubawo. Kati Abeebitiibwa nti na wano mu Busungu kyovola omusajja ajja eri nabbi n'amugamba naamira nabbi n'amugamba la taghdab tusunguwalanga n'akiddamu emirundi egi nabbi yali tagana kusunguwala asi yali agaana kubanga obusungu bwa mbuntu wabula yali agaana Allah yakinnyonnyola walkadhimina laghaidha n'abasiba obusungu obutateeka mu nkola busungu kye bugambye onyiize ne mukazi wo oyagala kuuba kambe nedda kakkana kubanga tojja kwejjusa ebinaavaamu binene. Kati Abeebitiibwa mubeere fanna bweti luli twayogera nti senga omusiraamu afa bw'oba ofiiriddwa omusiraamu wadde si musiraamu ebigabo bye twogera bimanyikiddwa. Kikyenjagadde nti mumbeere fanna bweti senga oba ne niibawo ng'abadde akuliisa akakanja omuntu obadde tomwagala n'afa obusiraamu bugamba weeyisa otya. Yabange senga oba n'omuntu ng'obadde tomwagala ekisookera ddala okkirizibwa omusabira afe Allah amwokye nga wadde akyali mulamu ekyo tekikkirizibwa. Ate olina okuba n'ekisa gy'ali. Andi nze njogera bya ddiini soogera bya bufuzi nze soogera bye mwagala kuwulira kubanga byenjogera Allah agenda bimbuuzaako. Mumbeera kale fanna bweti tuyingire ku kinyusi kansooke ndeete facts. Omusajja bamuyita Wahshi mutolwe Uhud bwe baali balwana yajja nga bamutumye kutta Hamuza ze zimu enkondo ezazimiddeko eddiini. Hamuza yali taata wa Nabbi Salama omuto naye yamutuma yamugamba bw'omutta okakasa nti n'omutte musala omuggyemu ekibumba okindeetere era baakireeta. Kani imagine ebyo byava dda. Wala insabarutum ate bwe mba mugumiinkiza ne mbasonyiwa lahuwa khayru liswabirin kyekisinga obulungi eri gye muli mugumiinkirize mubaleke wadde babatta babaliisa akakanja. Nkimanyi tobitegedde naye ojja bitegeera nkimanyi tobitegeera eno Kurani wadde babaliisa akakanja. Police is entitled to kill and shoot wadde ebyo wa insabarutum kanga wala insabarutum lahuwa khayru liswabirin bwe mba mugumiinkiza ne mugaa nti nno ne Allah yamugamba wasbir naye ate Muhammad gumiinkiriza tobatta tembanyiigira miskini bamushirikuna basinza masanamu tebakimanyi tembanyiigira. Allah wama sabaruka illa billah wala tahzan ali wala taku fi dayqin mimma yamkurun. Weewunye kikyenjagadde oluvannyuma Wahshi ne yatta Hamuza Allah ng'agambye nabbi gwe gumiinkiriza yamala n'asiramuka. Kati nabbi abamutta ate bwe yasiramuka yakola omulimu omunene
natta omusajja yali yeyita Katonda era washi yayingira ejjana kubanga nabbi yagamba ntutekya Allah yamugamba guminkiriza baleke obitegeera gwe ngenda bifuna eno Qur'ani facts kakati nabbi salama mugazi wa Uhud soko kwatewa neno Qur'ani aha lero bwino kati nabbi yanyiganga buli wamala subuhi bwati akolima nagamba ya Allah Allahumma era yayogeranga amanya Allahumma la'anna Aba Sufyan ay Allah bonereza ta Abu Sufyan mubi Allahumma la'anna Harith ibn Hisham ay Allah Harith ibn Hisham mubonereze okolimira omuntu kitegeeza abonebone ku nsi kuno mwoche yakitegeeza ebo muwaddeyo Allahumma la'an Suhair ibn Amr ay Allah ne Suhair ibn Amr kubanga bemu kubadumireje Allahumma la'an Safwan ibn Umayya nabbi mukunutu bwamala okubateekamu abo kubanga yabatulanga amanya Allah yamusaako aya yanga amulabula atya namugamba laysa laka min al-amri shay'un tobalinaako buyinza baleke tobalinaako buyinza baleke tubakolimira au yatuba alayhim au yu'adhibahum fa innahum zalimun sigwa mpa amateeka bengendo okwocha n'okusonyiwa wadde balyaza amaanya bassa abantu babatadde mu safe houses mubaleke wacha mubaleke weewuunye ekisinga okwewuunyisa bano bonna bwe yali ateeka mu kunutu bonna basiramuka ate ne bagasa obusiraamu Abu Sufyan yasiramuka owulira Harith ibn Hisham yasiramuka Suhair ibn Amr yasiramuka ne Safwan ibn Umayya yasiramuka oye Katonda tusaba Allah jalla jalla mu baana b'ejjene tumwine musobola okusiramuka mu nagasa obusiraamu yedini simanyi owulira bano bonna neweewuunye mu abasiraamu bano kati fe Allah yatukola ng'omuntu bwakkosa ayi Allah mukulekedde yamugamba laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba ekimu ku bibiri imma bambi kyebakola tebakimanyi kubanga lwakyo banakuwalirako banafiira mu mbeera eyo bizibu fe buli kaseera tuba saidi ya kisa tunulira Firauna n'obujeemu bwe kubanga ku nsi kuno teri muntu akyasinze kaafu wala nakuba mubinga Firauna nga Farao kubanga okumanya yajeema ne sitaani yamutya sitaani yamugamba Farao najeema naye ate gwe oli mubi ne weyita Katonda Firauna yatta abantu emitwalo buli lunaku ng'asala abaana abalenzi emitwalo 7 okumala emyaka 4 nga Allah amulaba ne Allah bwe yasindika Musa ne Haruna okumugambako yabagamba idhhaba ila Firauna innahu tagha mugende eri Firauna atwazze yefudde kiwaji ne faqula lahu qawlan layyina ne mukwate bulungi kati omusiraamu mu mbeera y'obusungu bwotyo bwolina okweyisa wekino okuba okitegedde ekyokulabirako abanga ab'ebitiibwa tugamba abantu nti nno bakkakkane kituufu kubanga yeddiini ninaffe twetereeze ffenna Faruku tetutunulira jjeneyi tumwine buli muntu okuva ewakaawe gwe Sema Kataata senga bakubira mukyala w'essimu nti okutuse alimba nakuwala n'abaana abaana bayinza onnakuwala gwe omusajja ali awo oli chairman wa stage ya boda weesootya waliwo abantu abeera ebulaya mu diaspora nga yakola ku visa z'abannayuganda bayingira naye nga amalala tagambwako nja kugamba nga ye munnayuganda akwasaganya katugambe gavumenti yamuwa amakulu buli muntu w'oli mu katale w'owangaalira kubanga buli omu alina obufuzi w'awangaalira kituufu ne naffe tutereeze ku mitendera gyonna gwe okukakkanya omuntu oli golaba asindika ekigaali noyagala omulinnyirira amutadde mu mbeera y'okulonda kasasiro y'okubeera nga atunda nnyanya Allah nawe akutadde awo w'oli Allah tubeere people down to earth abantu kino mukimanye ffe mu busiraamu buli wolaba nga Allah akusitula alina wakutadde ate olina kwekkakkanya buli Allah wakusitula ate olina kuba mukkakkamu buli Allah wakusitula kubanga ekyo kikemo abantu olina office gy'olimu ate olina kuba mukkakkamu oba ogenda buli Allah wakusitula olina kuba mukkakkamu
kati saidi zonna abange ekyo tukite kyawedde. Mmwe abasiraamu muddira n'oyagala ayingize feelings ze mu ddiini, ayagala agatte eddiini. Feelings zo ndala. Saidi zonna tuzigamba goyina oteekeddwa okuba nekyoyina okukola. Obusiraamu buteekeddwa okufuga. Naffe buli muntu yenna ayina mukwano gwe mu State House, ayina mukwano gwe ng'MP, ayina mukwano gwe nga ali mu basirikale, wa poliisi, wa traffic. Ffenna twebuulirire tumanye nti nno Allah waba ayina waatutadde, yatutaddewo tetulinnyirira bantu ku saidi zonna. Teekeddwa okubalansinga eryato ku saidi zonna. Tulina okweyisa obulungi mu nsi muno. Bino ebintu saagala mubiteekemu nti nno bano banyankole bano bagira. Ffenna bannayuganda we are one. Tetulina njawulo. Abantu bangi bazadde abaana mu banyankole. Abanyankole bangi bazadde abaana. Ffenna tuli omuntu ogwo. Era kyova olaba mu bintu ebinene nga bw'oba teweegenza bikujja ne mu Busiraamu ye muntu okuvuma omuntu olw'eggwanga. Kicha. N'ogamba nti nno nga mmwe abanyankole ebyo ffe tebiriiwo. Atwanu fi nasabi. Kubanga osobola okuvuma omuntu olw'eggwanga nga tovuma jjajjaawo, nga jjajjaawo omukaaga yali munyankole. Bino tebiri mu mbeera yonna. Era ekyo chapter closed. Tutambule. Tutambule. Eddiini chapter closed. Tutambule. Eddiini tenzikiriza kulya mbuzi yange. Ati why kukirize? Oli ateno kankubulire. Abadde andisa kakanja. Okimanya ate atali musiraamu bw'afa wadde omuntu abadde muzibu nnyo. Ate olina kunakuwala. Gwe osanyuka ng'okyalina jjajjaawo musamize, sengaawo kojjaawo, oseka ki? Oseka ki? Omanyi destination yo bw'eneeba, oseka ki? Nedda gwe oseka ki? Do you know your destination? Omanyi enkomerero yo, omanyi onookomekereza otya? Anti neighbor abadde andisa kakanja. Muleke musonyiwe, tutambule. Agenda omubonereza gyali. Abadde nawe akulisa kanja nga Allah yamukugezesa naye alabe level ye y'obugumiikiriza. Ayinza okuba abadde akulisa kanja nga Allah yamuleetanga kibooko gy'oli nga nawe toli mulungi. Just yakusinga amaanyi. Naye nga naye toli mulungi. Nga bw'obanga olina banneiba balinawo bacunya. Eyo nkola ya Allah. Allah jalla jalalu nkola olaba bani Israila bana ba Israili. Bakole fujjo Allah n'abagesa ne Firauna n'abakuba kubanga tebali bangu. Buli wolaba ku kitundu kyammwe nga Allah abawadde chairman atali mulungi, mumanye abantu b'ekitundu temuli balungi. Ebyaddala? Allah jalla abantu abawo omuntu abasobola. Yagambye ekyo bannaye ebintu bino byonna bintu bijjemu ebyokuyiga. Tuleme gira bugizi, this is an attack on Western, muleme kujubilatinga. Ffenna let us get lessons. Omwana yogedde ebigambo nagaba naye our last hours when you were with our father. Tata requested for two things. Ekisooka yatu requestinga tumusabire nnyo. God amusonyiwe, ekirala abantu mumusonyiwe. Njagala weebuuze lwaki omwana yabadde ayogera statement eyo. Why? Abantu mumusonyiwe. Era naye abamukosa naye abasonyiwe. Kale singa yalina shahada. Abantu mumusonyiwe. Mwabaki abatasonyiwa. Tubirike. Tukoze ebintu emikanga Allah atuddiramu. Oli eyo kyakyanca naye nga naawe abantu b'okubya obutayimbwa bangi. Bobbye bangi. Tukoze Allah n'amala atugirira bw'ati. Lwakuba level gye tubikola kontono. N'amala atuwambula bw'ati. Buli omu alina ensobi ze. Tubireke tukwate. Banne taata banne yatugamba ebintu ebi tumusabire nnyo wa Katonda. Munsabe yaabwe mbalokole. Kuba jene tume nabadde muki. Ku decibel nagamba ekira. Mungambira aba taata. Mumusonyi. Kyovola ba Jeno Ivan Koleta Meja Jeno yavudde alina statement gyakoze n'agamba kyovola banzisina mmotoka zinkolera kkubo. Ffenna tuli kyekimu kubanga n'abantu nabo bagenda kunoonya muwogo. Abantu bagenda kunoonya muwogo. Omanye omuntu afuna ak'ebindu n'afuna waali
n'alabanga ensi yonna yonna ekyo bana ekituwa ekyokuyiga nga bw'olaba omwana nga musika yasikidde baganda be bw'afa baasikidde bakyakyanca kitegeeza gwanadda mu busika weetereeze wadde bano baganda be tebateekeddwa kukyakyanca bamuleke neggwe weetereeze anadda mu busika bwa kitammwe kitegeeza abadde alina byakola ebitali biki kati ku sayidi zonna abantu mugire tutambule mumulekere katonda tetukkiriza otyo ekirala ate n'okubeera nga eddiini wadde kubanga lwa bakyali abalamu abantu baga anna tetunnaba waliwo abagamba mbu kano kasiki mbu balinze embaga ate nemuneka mbabuulire olinze embaga naye ate weewuunye tusaba ye Allah balungamye benenye aliwe busira ole gana gamba mbuye mudduwaze buli waba ku kyenyinga kiri wansi agamba ye Allah saba gundi yale mekutola shada ale mekwenenya afe bwati omuki ninga abantu dine tuba tulaga weddi ne do Allah ejo si eduniya eberaga wala ta ola tauba mo nga olinga gwakola ku mirango gyejjana nabekito bage ebitiibwa baddu ba Allah jalla jalaluhu abasiraamu wasuye yange n'abantu mwenna mu nsi yonna ku sayidi zonna omwana wa jeno jja musanga nga yali ku immigration yakona mwe wasembayo ogambe ta yakona mwe badire mu statement bulungi ojja kusanga ebyo biriwo byalingawo ku ssomero ng'oyina abaana bemukyojjanya omusomesa alina abaana batayagala ne bukeere nkya alina gyalaga ebweru alina akabulaga bwekyo bwembeera bweri bw'oba ogoba musajja munno olekamu agana akola ki osobola okuliisa omuntu akakanja ne bukeere nkya ate ng'oli mu kkomera nga bobadde nabo nga musanyuka nga bo tebakulambula naye nga teyaza okulambula kyovula mu busiraamu tokyawa kumalayo ate toyagala kumalayo bukeere nkyango ono bantu bameka abawangadde nga ba mikwano for more than 10 years n'essaawa eno nga kabwanango ate nga bawangaala nga alina be yali awalana ate ng'essaawa eno banywa bonna ebyo bibaawo mu nsi kale nabwe kityo bw'obanga okyawa olekawo luumu omwana wa jeno ojja musanga ku immigration yakagira akugire bwati ate Allah agezesa abantu ba Mungu Allah wabayina ekintu kiyanoga mumuleke kuba simu abamugambye nti akasira kano gundi ayingira ettaka temumuteeka ko mateeka temumuteeka ko mateeka Allah mumuleka akola ogugwe ebitonde mubirekere Allah waabyo okufa oli muleke otyo Mungu toteekawo mbeera abantu naffe tutereeze ebikolwa byaffe buli kimu kyonna mukiri na lwaki okudaala wano obusiramu tebukkiriza tubukkiriza nkugambye buli wootuuka waggulu ate kakkana lwaki okudaala ffenna tuli omuntu omu oli awo si magezi go okubeera ng'oli awo wooli si maki gwe Faruku okuba kyoli si magezi go sikutetenkanya nnyo okubeera bantu bameka abaafiira mu lutalo lw'okununula eggwanga ne Allah jeno n'asaasira je neyitumwene n'avaayo naye nga abakadde bonna bali balowooza omwana agenda kufiirayo naye ate n'afiira mu mbeera nga tewali mbeerayo nakati oyo ye Mungu tugira buli omu waali kubanga gwe wooli bwofa olina kukuba katooki gwe bwoli gwakulira abakasasiro gwakulira biki wooli bwofa nolaba bakesisi nabo nga basanyuka kesisi enga musanyuka ki namwe bakesisi ffenna tulina kwetereeza namwe bakesisi embitongole mwetereeze oli muwalimu singa okutuka ente z'abantu zobbye eza udhiya emirye y'abantu gy'olidde sente z'abawarabu zobbye buli omu mu mbeera zonna buli omu wali mu mbeera zonna mukubye abantu enkokola ogenda n'owulira nga abantu balaajana oyo akuba enkokola tayagala kugenda wa pulezidenti waliwo abantu abalinanye pulezidenti baagala bamulinaane
sigamula mutiso okumu wabula omusajja president aga nti mwe bukadde bina bagamba kkiriza nno twalekaaga ebyo nayo tebikirizibwa ebyo tebikirizibwa nammwe mwetereeze mujja kuvaawo ssebo si mwe abaasooka okuba kumbi ne president nedda omusajja agenda nakuba ddiiru ye president aga nti bakuwa obukadde 5 waliwo bakaddeyideyi abeefuula abagezi awo tisimu abaakasooka nammwe mwetereeze okulina na president si kuliira nolaba omusajja waliwo be nawulidde nga Robert Kyagulanyi yamugamba tukwasiza kaadi mu gwe engeri gy'oli MP w'ekitundu ekyo kati buli kansala inainaga gwagigaba naye enkola ye okugikuumala kuteekawo kintu muvubuka kati ye enkola aleka abantu abasobola ye bwagira bwati genda kati abantu bamwetamiddwa kati buli omu waali bamwana baganda kati engeri gwe gy'okwasaganyiza division eyo kaadi za nupu gwazikola ki gwaziriko ye omulimu gwe tawa kaadi according to busobozi to qualifications according to what yamugi awayagala wano ye wayagala ne wajja omuntu nga ina qualification nga ina obusobozi nga yasobola ngenda kufunamu kati buli muntu yenna waali abakesisi emunamwe mutereeze wekibanga karaale eyise nti banne twagalagira tewali buzibu naye bamaama ono muve mbakwateko bulungi ebintu naye bannaye omuggo la ilaha illallah omukazi tali awo lwakwagala bagire ate namwe baba bagambye ngolaba government kubanga kikirizibwa government ngeyine enteekateeka zeekola developments muve omugende ewalala saidi zonna tubalansinge namwe abakesisi waliwo ebintu byemukola nga mubikozesa fujjo ne muli nyanya z'abantu kale mubitwale wantu gundi bwe muli waliwo abaatuuka ne bali enkoko bagobya abantu bafumbye enkoko ez'ensiike omwana naga nti no tujja bagiranga tubateremu obutwa kati kuse alaba abakesisi bajja n'abuyiwamu obutwa olaba woli obutwa twegendereze okwatisa abasirikale abantu ba trafiki ate nga omuntu asobola okuwa obutwa ate nga lwakitabukuwa yategera butegezi ti babo bajja n'abuteekamu okwatisa amateeka ate olya bintu kyogamba mu kukusindika bakama abo bakugaye buli kyosangayo lya gwakesisi aba trafiki okutta omuntu buli kimu akinyina naye olwokuba yagala muli nga tewagolodde engoye dawali bwe batyo laba noono alaba wa pikipiki nga alina buli kintu kyonna anti mukama we yamugamba njagala kakadde kada owa trafiki kasita akuyimiriza nkulayira Allah n'akuyimiriza nga basazeewo kola sente at least teekwasa ng'omupiira mukadde yinza okuseera n'ekkuba ng'omulimu olwatika mu ndabirwamu dawali ine yavanda addawali kati obadde ogamba oti ayogera nowama kati obadde ogamba kati bage ebitiibwa baddu ba Allah jalla jalalu ffenna tuli omuntu omumbeera saagala ekintu kino mu kitundu ekikumbera gye buli omu mu level wooli abantu mu diaspora gye muli gy'oli abantu bawangala nabo mu Amerika okoze ebikuli bingi buli ajja e Dubai godisa olowooza n'emirimu weegiri bintu byakaluba buli ojja gwokuba ebintu byakaluba munnaye kati anti mbadde ngize natuna buloti bwange nagize twayise ku mazzi ninayingidde waneno mu New York kye wandisigaddeyo banoyize Uganda obadde Dubai salama magezi odde Dubai ne wano wazibu gwenga wooli kati esawo ntugenda mu okusoma kuddamu abasomesa mubeere bankisa omukazi ku mitwalo 4 gye mumutumye mukadde aleeseeko 75 bwe mwongeza saidi zonna banne sente tewali nawe headmaster abazadde banaanakuwa ne bagaba netufiiriddwa omusa nawe headmaster akulira emmere waddeni akulira emmere omusomesa akulira emmere nogira boti abaana bogira bakwadde sente ogulemmera akawunga akalungi ogera mansa taliiwo mwefa bana kyokubaliisa omukyere gwe bateesa nogira akawunga seno zikwana mu metroni bwe batyo bwe bakola ati ate wulira noono bwe batyo bwe bakola abasajja abasomesa ne mutuma abaana
riimu buli ttaamu neddala ddala riimu emu ddala ddala buli ttaamu riimu ebeeramu empapula 10 muziteekawa nolaba ne wayita akaseera ne muleeta fuso neetaala riimu ku nassa naffe sente tuziraba mubireko n'ekisa position gy'olimu eyo abantu baneeyisa batya ng'ofudde ekintu kiri jeno tekiriko eyo ekintu kiri jeno edimansi toyina ensiyo basomesa banno bayisa otya edimansi abasomesa obayisa otya akulira abasawo emisala gy'abasawo gijja gino emisala gy'abasawo gy'olaba gavumenti si yegikwata gavumenti egirerizinga waliwo kabejja agikwata n'ayozesaamu basajja bato ne balaajana nga yayozesaamu kubanga omwezi gumu omusajja abasawo akulira abasawo emisala gya buwumbi 3 ayozesa mu mwezi gumu ng'akubye obukadde 6 lwaki obonyaabonya abantu gw'omusawo w'emulaga abakulira oweegundi position gy'olimu bw'onoofa abasawo banaalumwa oba banaasala embuzi owa finance buli omu wooli MP simanya akulira akagundi ka gundi ayina akakiiko k'okulira mu mbeera zonna ddala bonyiga ng'oyina boogira we bakuba ekyoja mu miro kya bukadde 3 tokita olemera ku nsonga bw'onoofa okulira embeera zonna abantu abali ku migration abantu bajjanga ebintu ebitegeerekeka abali entebe banneemutereezi ng'ebintu bitegeere n'olwokuba oyina akasente koononya agala kugula kataka nogamba ani yakuyise mu Amerika waliwo omusajja omuntu omukyamu ayinza okuyitaawo ani yakuyise nedda mugandawo kati leeta gundi nti nomugandawo naye nga naawe okimanyi omusajja alina return ticket alina ki kubanga olaba nti senga agaana okutambula okuddamu okubuukinga dawali eri nogira boti musajja tunapapala nadde eno nagira bwati nagira akoze ati muzibu sengo ina $3 bannange omusajja yatunda kataka ke omusajja alina gy'avudde ebweru alina obuntu bwaleetedde banne sina bwa URA era andi luggage sooka otumule nammwe abantu abali ku nammwe mutereeze bw'onoofa gwali ku migration abantu banaana kuwala kyetulina okwebuuza bw'onoofa abantu banaanyolwa oba bagenda ssanyuka bannaye oyo gwe baali bakuteeka akuli night shift ne tuwonya olumbe buli muntu yenna aba taxi oli custom gwakiriyalinga custom gwakiriyalinga ate abo balaba akawala kakwana kosebo kajjanga bwe kaagala n'acunya bano anti akulira ekyala n'akunya bano ne kaagira kakoleka naye buli omu position gy'oliko okuva ewaka mu famire yo mpaka yonna okutuuka kati wano mu Uganda okutuuka ku generaali ffenna tulina kwekuba mu ttooki abantu bangi muyina we musula olw'okuba oyina emmotoka abantu olina kye beegulako bw'otuuka booti ng'ovuddeyo ng'oyambuse endabirwamu tobuuza abo bangi tobuuza nefuna akaseera ng'ogenda kuyingira mu geeti obuuze ku bakubi ba ludo tobuuza babuuzeeko abasajja banyi olugira bwati ndabirwamu ali mu tinted ate embegu yako naye nkulayira nekibooko wano ku dashboard afuluma boti talina gwe yeeguya ekkubo bannaye mugire ekkubo lyange ekkubo lyange abantu naye abantu abaga naye bannaye omusajja eyo kale wallahi gwe weeyise booti njagala ofi abantu bangi tubalabyeko waliwo omusajja awo mu Ndeeba yali yeeyisa bwatyo taziika takola ki anti aba bize nze ngende wabanaku taziika buli kaseera ali bize Allah yamugezesa lumu n'afiirwa ne bagamba naye abantu tugena nagamba bajjinga lwaki tebajja fumba mucere gwa basimati bajja kwereeta fumba mucere gwa basimati nafumba mucere gwa Tukendeeze
nkulayira Allah abantu kye bamukola kyali eki olwokuba omukazi yafa awo sister kubanga yali akulidde awo abantu bajjanga abamukubagize banemulinde mu nedda tujja kulya wallahi emmere bagimuzirira yayiga okutandika okuziika toyina kyoli ssebo ffena tuli omuntu omukubanga tewali ng'oli mu lukiiko kyetaago kijja ngo yagala kugenda manyuno gagwe jangu badde ngenda manyuno enkyali mu lukiiko badde nyagala nkuwa emitwalo 3 ogenda okinkolere era osituka osobola okuwa omuntu sente agenda akugendere mu kayu kakitegeeza nti no oli ekyala w'abakozi ku kampani eyo abantu abali South Africa mwine oli musajja gwakola kusindikira abantu sente nibo bakyanganya bokolo kati buli omu position gyalimu fenna kitukwata ba radio presenters muli mubukedde okubya abantu bangi enkokola oli mu New Vision ne okuba enkokola oteekawo ebijinji onyola onyiga bantu bangi bagobeddwa ku mulimu nga gw'ensonga olwokuba mwafuna obutakkaanya yali agambako olwokuba oli kamere ka mukulu nogamba nja kukugobya nja kukugobya oli kamere ka mukulu weetereeze buli omu position gyalimu fenna oli DPC gundi oba okulira fenna tuteekeddwa kwetereeza okuva akapaka osi abantu bangi vana kufa bagenda ne bakyusa ba DPC abasirikale b'ekitundu kino bakyakyanye ne bagamba banetuunye omusajja abadde omulungi ng'okola bulungi DPC bakukyusa batya kitegeeza bolanga bakukyusizza ng'omanya Allah akugjewo abantu buli kaseera babadde ku ntujjo buli omu waali tuyige okubeera nga Allah jalla jo wakutadde okola ku byapa by'abantu badimize okola ku byapa by'abantu oli mbyamataka ate mwe munne oli mbyamataka oli awo abantu emulago mukole omulimu gwammwe ne abantu mugamba oba afaffe ffe tunga tulaya abafa bangi kukwatako teeka wanaabiri teeka wanaabiri banaye munyamba omukazi abakazi bagenda mu malwaliro Allahu akbar walayinga agenda n'aboyaana n'afiira mu bulumi teekawo omutwalo gumu twalabadda abazaazisa oliwo olinga obonyaabonya abantu naye kimanyi naawe olina abantu bo kimanyi naawe olina abaana bo byennyini byokola bagenda bikola abantu bo byennyini byokola kino tekiri ku bantu banene bokka kiri ku ffenna buli omu munene mu mbeera ze buli omu munene waali buli omu munene waali abazaazisa in each and every institution buli omu yeetereeze ate abantu b'omu diaspora muline you discourage people abantu mu diaspora you discourage people muleke abantu bajje bagezesa emikisa gyabwe ensi si yammwe nawe wapanga pa jukira nawe ngeri gye wagenda e Bulaaya neka olwokuba ofunye obutuuze oyogera bubi okudaala nesika ekifaananyi bwe wali ova eggomba okuyingira obuyinzi Kampala wajjira ku motoka y'amatooke mu ngatteemu buli wobeera olina wolisooka ojjukire gye wava ogambe Mungu nedda kansale pressure kanzikakkane ne bakityo bag'ebitiibwa baddu ba Allah jalla jalaaluhu tusaba Allah jalla jalaaluhu atusaasire alungamya fenna atulungamye ate tusonyiwagane kyekikulu bino ebyokugamba mbuno simanya this is an attack on these people tusonyiwagane ebyo tebina gye bigenda tutwala tebina gye bigenda kuzza Uganda tusonyiwagane tutambule eyo chapter ebeere closed tutambule biwalabye ffenna saidi zonna bano naffe tubaloleze kirungi nti bano abaana babadde bataddemukko ku njaga bye baakoze ekyo tukireke ogambe Katonda tatuwa mukulembeze gwe tutasobola buli omu ebikolwa byaffe gwaleeta era waka mukazi waka nawe bawo Katonda gwe yakuwa olaba buli olaba nga omukazi muzibu mukazi wo topapala banayo mukazi wange oli mwangu gw'oli mwangu
muba mwenna mwesobola gwoli mwangu gwowoza omukazi anemye gwoli mwangu olaba bana bafuuse ekizibu gwe weeyisa oti ojjayo otegereze taata nga muzibu ne talina mpisa amuwa abaana ate abazibu era buli kaseera bamuga nja kutema ng'omanya family nja kute muveewo neno mbagobye taata otandikote n'ogoba abaana ewaka nabe ekyo tubage ebitiibwa wayogedde ekigambo ekikulu buli omu mu position mwoli buli omu waali kuba buli omu alina byakulira buli omu alina byakulira naye bannange naddala banetuukirize buli omu ekifo Allah kyakutaddemu obubbi tutuukirize ebintu banne tetugenda kugenda nabyo mu ttaka Abantu koleta yagambye ata yagambye kyovala sina mmotoka zigenda zikuba kkubo kubanga ffenna ffe banetuukirize bino ebyokufa ulira sikutya nnyo bino ebyokufa olaba olanya yafa talina kye yagenda nakyo yaddira mu migugu abantu abanene njagala mbabuuze mufuna kifaananyi ki okubeera nga Mutebiri afudde Governor Bank of Uganda bw'abadde akomawo muteeredde migugu olanya afudde bw'abadde akomawo akomeddewo mu migugu eri tumwina afudde bw'abadde akomawo akomeddewo mu migugu kifaananyi kyoyiga gwali eyo olaba nti neddunia terina value kifaananyi kyoyiga oli yali azisayiningako nedda kifaananyi kyoyiga oyiga kifaananyi ky'omusajja abadde abeera e Nakasero babadde bamuteekateekana namugulira helikopita emujjenga e Nakasero atwala alambule ku nteeze niyo okubeera nga ali mayiro nga 6 kifaananyi kyofuna okubeera nga BMK takyatula ku Afirika n'ofuna ki effujjo likendeere enensi tugiryako makoola tutereeze oli mukazi mukulu tosaala musajja mukulu tosaala mubbi ebyapa by'abantu babbulooka bambega mukulu omulimu omutuufu temuwaayiriza towaayiriza teryaggana kukola mirimu gyo towaayiriza oba ogenze muzikiti nga bakusukumye ugamba nti waneena abasaala mu sola gundi bali bwe bati seeka gundi yasomesa ku sola ya gundi omuzi gwetaaga langi bakama abo bakoleko totuwaayiriza ensi tugiryako makoola wallahi teryagenda gisigalako mayiro 6 gyebakasuka olanya abantu bamwerabira General Kreki abantu bamwerabira mayiro balwenda eyo waggulu paida olanya gyali lwenda paida zigenda mu 1000 obote tebalaga kabuli yengeriko n'ebisubi obote oba mu 1000 mu mmeka tewamanyiddona babeerabira Lokeki alinga mu 5 6 Governor Bank of Uganda abo bonna no benjogerako kamuje ne bwe zijja ku kabuli zaabwe kati abantu bagenda bakola amalala ne bateeka ombuna abasirikale bakumentana z'abantu ekyo tekijjawo nti no mu kabuli gyali avunda okukwewuddisa tufunemu ebyokuyiga mayiro bonna babaddewo kituwe ekyokuyiga alonda Nyakayirima jeno gyoli yimiriza akusaala ndowooza mwalabye enkomerera Minister of Security omusajja yasooka okukube essasi mu kabamba abasajja abadde bayimiriddeko eggwanga enkomerero kyaggweredde nga bayita muntu amusabire bintu biggwera wa Katonda tugende mpola mugende mulooza mbuna ensi ya nedde n'ensi nannyini kintu mu nsi muno ali omu ye kintu yekka Allah tufunemu ekyokuyiga teri kintu wano teri kintu mu kintu nannyini kintu ali ogu Allah kintu ye kintu nabwe kitu barakallahu lakum wa jazakumullahu khairan jaza fi dunya wal akhirah mwebale nnyo mwebale ddala naye nga ebintu webite webiri bino ebintu biku fenna bitukwatako ewaka ujja okulira simanyi kulaba boda simanyi nze akulira bakola biki simanyi nze kyala wa kampani simanyi nze gundi wofa bakwenyumirizaamu oba basala nkoko na mbuzi na michomo na kwekuliza kakati fenna bitukwatako mu mbeera eno naye obusiraamu butugamba nti okusanyuka kuli guided
kuli guided tosanyuka outside dini eyo ndoze dini zonna tosanyuka outside dini yo gyolimu okitegeera so mwebale nnyo mwebadala tukolagane next time